Lydia Jasmine omukwano nate era nzize okutegeeza nti nkwagala nnyo era onnumiza omutima ebbanga ddene. So olunaku olwaleero nsaba mu kwagala okungi tokitwala bubi bano bannamawulire bye banaayogera. Nze omukwano gwange guli true era gubira ddala gutoola omutima gwange. Nze ngamba twegweko ku Sunday oba twegweko ku Tuesday tugende baby tugende oveewo mmwe tolina kugambye kadde waffe sirina gwe ngambye tudduke tugende baby tugende. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Tukwaniriza Aronex twagala otwanjulire oba otubuulire lwaki nsonga ki lwaki tuli wane. Yes. Soka n'amannya go. Amanya n'eddoboozi Aronex oba amanya matuufu Mukwaya Aron nga Aronex erinnya erikola ssente. Mbaanirizaako mwebali kujja bannamawulire. Ensonga ebampisiza olunaku olwaleero kuwayamu ate era n'okubanjulira oluyimba lwange olupya Permission lwentadde olunaku olwaleero video. Yes. Talk about Permission. Permission is a brand new song. Gwejo ero Agenda fuluma. Okay, tugende ntandikira wenyini. Permission luyimba lwe nawandiika nga ndowooza ku mukwano oguli naddala mu bavubuka oba n'abakulu but then oyagala okuva mu kifo ky'oluddemu ebbanga eddene like ogende wali watali baseketerezi mutandike omukwano omupya nga tewali baboogerera like going far away mufune omukwano with no conditions and no explanations kwegamba nga tewali kubuuzabuuza nti semanya ki just mwenga mweyagala bweyagazi. Have you ever been in love? Yes, I've ever been Are in you love. in love? Ever been in love. I was chucked ne bankyawako I got a heartbreak. Ate era nakati nina omukyala gwe ntunuulira gwe njagala okwagala. Akayimba kwandikira Lydia Jasmine. Akayimba kaneeno partly Lydia Jasmine nakamuwandiikira. Yes. Naye gwe tulaba ati nno toli mu range ne Lydia Jasmine. Seriously? Oli ku sugar mami. Nedda golooza alina emyaka emeka, golooza zirina emyaka emeka. Lydia Jasmine is I think we fit. But then Permission akayimba like nakawandiikira bonna newankubadde naye kwali naye nkawandiikira bonna abaagala abali eyo n'abo abategeka okwagalibwa oba abategeka okufoolinga in love. Ukoze ennyimba nyingi lwaki unono otuyitiddeko nyingi zofulumiza. Nkoze ennyimba nyingi nnyo lwaki mbayitidde ku Permission kuba nze oluyimba luno ndulabamu like I see it has potential okugenda okusala ensalo like if we really embrace it bannayuganda oluyimba netulwagala like lusobola okusala ensalo ne lutuleetera ne BET Awards. Yeah. Uli ku album oba just luli mweka? Oluyimba luno eno it is a single teruli ku album yonna. It is just a single but then probably omwaka gutambula album oba EP tuli mugikolako. Ani yakusikiriza gavumenti nagenda bafunye oluyimba ajja kuyita abamawulire bebekulu bebachenzi oba abalala abazenga bakikola.
No, I think this is part of promotion. Like, this is kulabira ku muntu kino nkyetaaga nange bulijjo. Like, why would I call you my friends? Like, banamawulire mutuyambako okutambuza omuziki. Like, this is really a step to take okutambuza endongo. Okay, mu industry banga lyomazeemu buzibu ki bwozemba osisinkana n'abayimbi abakyala in case emusisinkanya awantu nga mu studios oba ewantu wonna walala? Abakyala nabo nze tebampa nnyo buzibu, like tebampa nnyo buzibu, balina engeri gye bagondamu, engeri gye ndi kasajja lwazi nti when they connect with me ebintu byanguwa bwanguyi. Like, you know, I'm a sweet guy to the ladies, kati buli kimu kibeera taratibu while in studio neokuba kugenda ku shoot kale wakubadde nti olumu bajjamu late, but I have no problem with them. Yeah. Ani bwolinamu obuzibu bagamba abakyala tebalinamu buzibu? Obuzibu bwe nakasanga this very song Permission, oluyimba luno nalukola ne Daddy Andre, naye ebintu bye nayitamu okufuna oluyimba lwange byali bizibu. Nagendako neyo mu kyalo eyo nga tugenze simanya recordinga. Man, it has been a hustle okufuna lunero oluyimba mu okutuuka okulaba nga muluwuliriza olunaku olwaleero nti tumaze emyezi ng'ena kulaba nga tufuna audio eno out. So the challenge I've got, the producer abamu, like, they don't value our money. Like, chemanyi nti nalabako ne Liam Voice, was it Liam Voice ng'akaaba nga Andre amusasula sente, like n'atamukolera. Like, I've also passed through this thing nti okumumulira luyimba nti Andre on the beat tomanyi byempiseemu nti oluyimba maze emyezi ena nga ndubanja ne munoonya lusimanya ali Canada, lusimanya ali naye nga ali wano Kampala okitegeera. So that's the only challenge I've so far gotten, naye nga ebisigadde taratibu. So Daddy Andre mukwano gwange Zolika Blaza naye bambi abayimbi bangi baze bakomplaininga koterezaamu. Ekitegeeza oluyimba lwabadde luli mu ffumbiro nga lukyagaanye okubanga luvaayo ng'akyalukwatiddeyo. Oluyimba lwadde lugaanye nno, bwe mulowooza just mulaba nga lufulumye. Oluyimba lwadde lugaanidde ddala 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 paka ate era stems omanyi okubanga wakola oluyimba naddamu n'akuweereza ddeme endala nga ndala, naddamu n'akuweereza ddeme endala nga ndala, kugaga tebikwatagana bulungi paka oluyimba lwe twalugjayo ne tulutwala ewa Ande Music n'akwatamu, then ne tuluweereza ne Uncle Steve Keys, kwe kuwulira oluyimba nga luteredde kyali bize abeera mu kusaba ogende uwe nga yeebase, like, but then value for money naye ng'ate gwe akasente ko wakasasula dda. Like, the guy is very expensive, like when it comes to audio production, naye ate okufuna oluyimba lwobaabo oyinza obonaabo. Nekisobadde osirise okumala akabanga akatono kuyo tumanyi akatono akatali kanene ate akatali katono. Yes. Oluvannyuma Shibalo yabayo n'akuwa oluyimba nosiriikiriramuko tuwazuukidde ssebo. Shiba yampa oluyimba okakasa. Ani yalukuwa? Shiba, that was my remix. Njalala lwali luyimba lwange, so okuteekako Shiba kalungi amasannyalaze kaweofuna phases nzaba amuwadde. Okay, tuba twewadde. But then gukiraba bwotyo, but then we've been moving lwakuba kale omwaka guno eno gubadde bya ddala musically tegunatambula bulungi. When you look at the scale endongo kwetambulira, like omwaka gwonga gwe gubadde tegunatambula bulungi nti bw'otunulamu olaba nga ennyimba ziringa bbiri ezikubya akajji, like ne bazisuusuuta nnyo nti ogenda olaba nti you know ekimanyi kinno Fifth America ne Vinka balina oluyimba, but then oluwulirawa, like waluwuliddewa okimanyi tino Dax Vibes nazaawe baata oluyimba, but then okitegeera endongo ebadde tenatambula bulungi lisya. So naye nga tulabe olowooza lwaki? Nze ndowooza lwaki bitambula bwe biti. I think it's a national thing. Simanyi ngeri gyatinyonyolamu nti embeera wonna si nnungi. Bw'osanga abasuubuzi, bw'osanga akasente kakekutte, like akasente kabuze, so ebintu tebinatambula bulungi nga bwe tubisuubira. Kigambibwa nti ennyimba ez'oyimba gyozijja okukola photocopy kuba ku nnyimba endala. Nkola photocopy?
nedda mukama wange. I wrote that song, Jawad. naye nga ate waliwo oluyimba lwenyini lwefaananiza oluyimba ate nga lukulu mu myaka. No, ensonga eyo ntuufu nti oluyimba ddunga lwo terwefaanagana luli eri wabula waliwo ka part akafaanagana oluyimba luli eri akagamba oli ayimba shambara ayeye shambara nti musically it is allowed like to copy a lymph okuva mu nyimba ezaliwo edda n'okateekawo nti abantu ababa baluwulirizaako ab'edda bwe bawuliriza that same rhythm bongera ate okujjukira luli eri oluyimba ate era n'okwagala lunene olwoba otadde. Nti wagamba nti olumukopi wa nnyimba abamukyanisa oba mukopi oba muyiiya ate ng'oyiiya bebayiiya nedda mukama wange that is just copying a lymph n'oteeka mu supu wo. kati totidde bawalirira Jasmine kuyisaamu ebiso omusajja omukyala omwesibyeko ate nga nyabaamu. Kyemmanyi Lydia Jasmine si mufumbo. Gwe wali olabyeko embaga wali omulabeko ng'akuba kadaali kati nze ekyo kyenziza okumusuubiza okitegeera. Kala nze ndi musajja ayagala abakyala abaddugavu nga maama wange. Ati n'ekirala nti alina figa encamula. She has the Coca-Cola bottle shape esingira ddala okunkolera. Oli mu kusaba permission. ate kisambi Jasmine oli mu kusaba permission. Jasmine, of course, permission nno nagimusaba dda just lwakuba abadde tannanziramu. You people are just getting to know this at the moment. Naye nga nasaba ddala Jasmine oyo okumutwalako kaddeeti naye olwaleero munzikirize nziremu. Bambi Jasmine, bw'oba olabika neeno obubaka buneeno saba ompa olugisa akutwaleko kaddeeti buli kimu ku nze teweeraliikirira. Totidde. Emundu nga zitokose nnyo sayidi eyo. Batya Kwenyini omwana nga alwanya entalo oyo. Don't you think kyandibadde better n'ojja mu buno omwana otunga bw'ava PC? Nedda abo bakyalina ebiruubirirwa bingi, expectations nyingi, kati emundu ebeekozeeko okitegeera ate era gaali oyagala laaja. Oyagala laaja laaja. Tuli ku mulamu. Lydia Jasmine, omanyi Abaganda bagamba nti bw'ononooza enkoko kyeridde oyinza obutagirya. So that is my take on that. Nti sifaayo oba akoze biki sibiwuliriza amatu maggale Oyagala Jasmine. Muntu kyoyo. Sijja kwetuga nga abalala bwe bali bwe babeera, nja kubeera mugumiikiriza Paka lwanakkiriza. wanakkiriza. Bwe ku Jasmine kwofiira. Ku Jasmine kwenfiira oba kutunda nsigo oba kagere kwenfiira. Katuddiremu awo. Biki by'osuubiza Lydia Jasmine ng'omusajja amwegwanyiza omuwasa kuba olwedda alina ennyumba eyo. Ennyumba eyo simanyi oba akyagipangisa. Twetaaga kugula nnyumba mpya then n'emmotoka eyo tugikyuseemu ate musuubiza kaddaali Kyekisinga obukulu. kyekisinga obukulu kyanzaalira abaana bange. Totidde maama okuwamira ng'omwana kikyamboze. Ne mami naye akiraba bw'atunuulira omukyalo oyo mazima ddala. Kyogamba maama wa Shakibu teyatunula. Kubawo nnyawo sooka otubuulire. Ndi musajja mukulu wasalawo ku kiki njagala okukola naani gwe nina okwagala mu kiseera ekyo. Baali bakukuddeko omukazi nakuula n'owulira nga kikulumye. Tebankuulangako kuba ndi musajja ali mu kibiina ekyo. Lydia Jasmine anaabigumira ebya mukono gaamu. Ku Lydia Jasmine nkugambye
oba kutunda nsigo oba kukola ki oba mutima nja kuta ssente. Asuubira eno si starting okukinga kintu musobola okukola remix y'olunaku lw'oluyimba oba anything oba kamwinayo kola eri mu studio. Mukwano okwagala kwange ebijja jazz si kwa stand tibire n'ebintu nabyogera dda even before me releasing a song like so ne bwogenda ku mitimbagano timbadde nzize mutegeeza nti mwagala mupenda sana just kiri eriye kunzigulirawo nyingire kubanga I'm really drowning in the love. Nategeddeko ku bisaanizo byayagala ebirime kikyotegeeza nti abasinga ebisaanizo byayogera njala nnyo okusinziira mu byolina wabikozeekokko. Nze kyemmanyi Lydia nga bwe mulaba yeetaaga omusajja ali gentle. I'm that gentle guy. Yeetaaga omusajja ali romantic, yeetaaga omusajja ali caring, yeetaaga omusajja omuyivu. Ebyo byonna mbirina. So I think I'm worth like Kati yagamba gankukwasaganye financial. the financial part. Excuse me, olowooza ndi mutima. Kati bwalina amuteekeko oba onokkiriza okubakwasaganya ababiri. Bwalina essaawa eno simumanyi naye kyemmanyi yammanyi. So nsaba yeetegule kuba nze wendi okumuggyawo. Ne wali omumiitinzeeko mu muntu Ani Jasmine. Lydia Jasmine twakasinkana emirundi giringa 4-5 but then omulundi gwaffe ogwokuna we nasinga omugamba ebigambo byange nga bwe mpulira ku mutima era yabiwulira kyemmanyi yabitwala ng'ensonga. Biddemu ebigambo ebyo ayinza okuba teyabiwulira bulungi. Makes sense. Ebigambo ebyo okubiddamu tekirina ntabu. Lydia Jasmine omukwano nate era nzize okutegeeza nti nkwagala nnyo era onnumiza omutima ebbanga ddene. So olunaku olwaleero nsaba mu kwagala okungi tokitwala bubi bano bannamawulire bye banayogera. Nze omukwano gwange guli true era gubira ddala gutoola omutima gwange. Akayimba permission ng'okayimba. Kana akapeera nkakuyimbira omukwano. Nze ngamba twegweko ku Sunday oba twegweko ku Tuesday tugende baby tugende ove wamwe tolina kugambye kane waffe sirina gwe ngambye tudduke tugende baby tugende manya abayayi bakutomera naye ate sikiwa nti bakusobola baleke tugende Babuwe, give me permission with no conditions. Banja banimba, tibamba na program. Give me permission, Lydia, with no conditions. Banja banimba, tibamba na program. Abayimbi temuwasa osazeewo kuwasa Jasmine. Ani akugambye Abayimbi temuwasa tuwasiza ddala kamiliyoni tomulaba nti alina omukyala bali mu nteekateeka zikola bufumbo batugamba bwe muwasa muba mwegobako bakaliza abawala era oluusi mukyekwekera ekyo sikimanyi naye otuuka okuwasa omuntu bw'oba oyagadde bw'oba osazeewo okwagala. Kati nga mmaliriza nga sokulangira ogambe nti yabadde akwegwanyiza Sugar Man oba akwala ku myaka egampala takwesonyiwa. Buli abadde aneegwaniza oba abadde alina ekirowoozo okujja gyendi bambi nsonyiwa naye obulamu bwe butyo bwe buli nzikiriza nsooke mmalirize Lydia Jasmine ensonga eno ngiguse tomanya Oli mukatuliki oli wa ddiini ki? ndi musajja omukristaayo naye akkiririza ennyo mu nkola y'obusiraamu. Oyagala kuwasa abakyala bameka
okutandikira mukama abaana ansobozesezza naye omukyalo omu amala Jasmine